Ssenkagale wa Democratic Party era nga yabadde minisita w'ensonga za ssemateeka n'ensigo eddamuzi nga kaakano ye mubaka akiikirira abeera Lopeche mu kibuga ky'eggulo ategeezezza nti awandiikidde Pulezidenti Museveni ebbaluwa ng'amusaba abeeko bye yeetegereza nga tannakola kusalawo kwa nkomeredde ku muntu agwanidde okubeera sipiika wa paalamenti ey'e12. Mao ategeezezza nti newankubadde ng'ekisinde kya PLU kye yawanze eddusu ku mubaka wa West Budama South Maxon Jacob Oboth naye akabondo k'ababaka ba NRM ke kalina obuyinza obw'enkomeredde. Kitegeeza nti kati NRM teyina muntu yenna yeesimbyewo wa sipiika. Agambye nti ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doe ng'asinziira ku kibanja kye ekya X yategeezezza ekibiina kya NRM kati tekinnakakasa muntu agenda kikwatira bendera ku kifo ky'obwa sipiika. Naye ate olwaleero ndabye ku mukutu gwa X nga waggulu wa vidiyo eya Tango Doe nga ssaabawandiisi w'ekisinde ekyo eyatuusiza ekiranga ekyo ng'ate avaayo ng'awagira ebya Tango Doe ng'alinga ng'agamba nti by'oyogedde bituufu era tubiwagira kubanga ekisinde kiri wansi w'ekibiina. Ekisinde kirina okugondera ekibiina ekisazeewo. N'olwekyo tulindiridde ekibiina ky'enaayo mu kisazeewo. Ono okuva lwe yawangula ekifo ky'omubaka wa Lopeche azze akyogera lunye nti alina enkizo ku bwa sipiika bwa paalamenti n'ayongerako nti n'ebbaluwa gy'awandiikidde Pulezidenti Museveni ku nsonga ez'okuzza obuggya endagaano n'ekibiina kya DP amuteereddemu akakwakulizo ak'okumuwandako eddusu afuuke sipiika wa paalamenti ey'e12. Ffe nga DP n'NRM tulina enkolagana. Mu nkolagana eyo tulinamu akawaayiro akagamba nti tusobola okugaziya ensonga ze tusimbako essira mu nkolagana yaffe. Kati bwe njogerera pulezidenti w'eggwanga alina ebbaluwa yange egamba nti mu ebyo bye tunaabeeramu n'enkolagana tuteekemu n'ekifo ky'obwa sipiika naddala mu kaseera kano nga paalamenti eri mu kakyabaga nange banteeke mu kasengejja n'abalala balabe ani anaayitamu. Akakasiza abantu nti singa afulumira ku lukalala lw'abantu NRM beerowooza okuwagira ku kifo kino talina kulonzalonza ajja kufuna obuwagizi bungi. Omu akimanyi nti Abannayuganda bawagira singa Mao yabeera sipiika ebintu bijja kulongoka n'ekitiibwa kya paalamenti kijja kulongoka. Bino bibeereddewo nga bo bannakibiina kya NUP basembye Paul Mwiru omubaka wa Jinja South East okubakwatira bendera ku kifo ky'obwa sipiika wa paalamenti ey'e12. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya abuulidde bannamawulire baasisinkanye ku kitebe ky'ekibiina Makerere Kavule nti Mwiru ye yekka n'asobola okukubiriza paalamenti awatali kyekubiira. Twatudde n'ababaka baffe bonna abali wano bemulaba n'obukulembeze bw'ekibiina ne tusalawo nti naffe twetaaga kubeera mu lwokaano olwo ne kandideti waffe era abasawo ne banyabo ne tuleeta omusajja ow'amaanyi mwena gwe mumanyi obulungi alina experience omusajja atatiisibwatiisibwa ne tuleeta Honorable Paul Mwiru gwe bakwasiza flaga okutukiikirira. Mwiru alondeddwa asimye bannakibiina olw'okumussaamu obwesige n'alambika lwaki asazeewo okuvuganya ku kifo kino. As I step forward to offer my candidature for the Speakership of the 12th Parliament with the ambition of enabling Ugandans have a pro-people speaker who will restore the image of Parliament. Asabye babaka banne okumussaamu obwesige bamulonde akubirize paalamenti y'eggwanga. I am qualified for the position of the Speaker. I'm a lawyer. Omwogezi w'NUP Joe Ssenyonyi era nga yabadde akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti ey'e11 ategeezezza nti amaze ekiseera ng'ayogera ku buli bw'enguzi n'obubbi obuli mu paalamenti naye nga bakimusaako nti alina mpalana. Tuze twogera ku kubba ssente y'omusolo ku bubbi obukute wansi ne waggulu. Abantu abamu nga babibalaatiramu nga babitwala ng'ebyolusaagiriro. Naye twebaza bannansi kubanga
amaloboozi gasigala gayimuka. John Baptist Nambesha amyuka Pulezidenti wa NUP mu buvanjuba bw'eggwanga ne Pulezidenti wa NUP ow'ekiseera Dr. Lina Zedriga boogedde ku kulondebwa kwa Mwiru. Mwiru, as you are coming from the land of the east, and you know what the wise men, what the Bible says about the wise men, so have that full confidence. And also as a council. Effective now, we should begin now, Kakuyege, moving out to the colleagues, not only of opposition, but even NRM. Father, we thank you for this wonderful gathering.